mutabani wa Museveni nafuka nga Katonda for what? In fact Lukwago yakafuka simanye mirundi mmeka aliawo ayogera byayogera teri amukwata teri amusiba eggwanga lyonna litidde. Ekyo President Museveni kyotukoze eyo ligase gyoyagala kuleka behind. Nzijukira mu mwaka gw'2023 nze ne muntu bwe twali Kyankwanzi Mugisha muntu bwe twakubuulira nti President Museveni ebyokujja kotamu limiti biveeko, muntu n'akugamba nti taata jukira ligaseyo nti muve ku ligase yange nze njifaako. Kati njagala kukubuuza President Museveni, my dear brother whom I embraced with all my heart, whom I loved with all my heart, whom I worked for with all my heart and worked for this nation with all my heart and energy and everything, njagala kubuuza ligase ekijoleka emabega efaanana eti y'okutwanda ingova ku mutabani wa talina na bwenje. Obwenje mbuyita ki mu Luganda? Talina wisdom. Omuntu alina wisdom tayinza kukola ebintu ng'ebyo. Kati nze mbuuza, kati ekyo nkimaze. Njagala President Museveni vaayo kola accountability. Toyinza kutuwa mu mikono gya mutabani wo, ggwanga lya Uganda si liryo. N'aba ministers bonna boolaba bakazi abanyankole bonna, mukazi we, mulumuna w'omukazi we, muwala w'omukazi we, muwala wakute wananka Wasalimu Sale, muwala Mashiki bali eyo, 5 women bali eyo eka ya Museveni. Emisolo gyaffe gyegenda, ffe tuli wano mundaba wano ndinaki naye ndina Yesu yamala naye nze njagala kumugamba aveeyo lekeraawo kutuwandi ngova ku mutabani wo atalina na bwenje. Singa abadde alina obwenje yandibadde akola ebituufu. Naye ekyokubiri nze mbuuza mwe abapoliisi, mwe poliisi Uganda police yaki lwakitemu handing over? Why don't you lwakitemu throwing down your bakiyita kikulekulira? Lwakitemu temulekulira ne mugamba nti ffe oba mwatuteekako okutukozesa ng'amagye ffe tulekulidde? Kubanga nze constitution gye nakola, nze omu ku bakola constitution kyensiimako Katonda, kimu ku bintu byensiima Katonda naliwo nga Museveni tannatwala bukulembeze, nendaba byonna ebyaliwo, nenyingira nenkola constitution, nenkola nga bwe twakola nga tujja Uganda kuva wansi kutuuka gye twagituusa. N'ekinduma kulaba ndi wano nkyaliwo nga kaliisoliiso, njiraba nga witness njiraba ng'eddayo. Naye President Museveni teyandibadde n'akola bino byatukolera. Mutabani we n'atufuukira nga Katonda waffe. Mutabani wa Museveni n'afuuka nga Katonda for what? N'ayingirira kugamba yafuga poliisi, yafuga parliament, yafuga judiciary, yafuga buli kimu kyonna. Ngani wizi? Nze nsaba Katonda tusalirewo ky'okukola. Singa Katonda wange ompuliriza, sigamba nti omutti. Naye kola ky'okola otuyambe. Musajja agenda kututta n'emyoyo nga ffe tukyali balamu. Era yali Minister mulamba mu gavumenti ya Museveni, Honorable Miriam Mama Matembe. Yali Minister of Ethics and Integrity mu gavumenti ya Museveni. Naye nga bw'akugambye nti bo bakitunulamu ne Mugisha muntu ne bamugamba nti taata ebyokukwata mu constitution tujjemu akawaayiro nti tujjeko mu kisanja nti ffe tubiganye, era Miriam Matembe n'awanika ekintu n'akivaamu. Agambye nti yebuuza Museveni ligasi eriwa gy'ogenda okuleka. Kakati sawa ya kakati amubuuziza nti ye mutabani we alinga Katonda atagambwako. Ye Mama Miriam Matembe ndowooza muwulidde ebigambo bye. Omukyalo oyo teyeetya era avaayo n'ayogera ekiri ku mutima era ekinyiga Abannayuganda. Byonna nga bigenda mu maaso ne mukyala wa Ssaalongo Lukwago abaana bamwambalidde. Statements ze yakoze zabadde tezeetaagisa, ez'okugamba mbu abadde tamanyi mbu waliyo ekiwamba abantu, nga ne Besigye bbaawe gw'abadde representinga mu kkooti nga munnamateeka we lead lawyer baawamba muwambe. Ekyo kitaddeyo ebibuuzo bingi nga ansantini, era abantu ne babuuza ye mukyala gwe obadde ku holiday ng'ebigenda mu Uganda tobimanyi? Mukyala Lukwago yagambye bino ebintu by'okuwamba abantu
abadde tabimanyi, tabiwuliranga nako, tabirabanga nako. Really? Nga Besigye mukwano gwa bbaawo nfanfe naye basooka kumuwamba. Obadde mu vacation, obadde tobeera mu Uganda nti bino ebintu tuzze tubyogerako, abaana ba Nuupu bazze babawamba. Era n'ayongerako n'agamba opposition tebayambye. Wano baakwata Bobby Kyagulanyi ne bamwambula ne bamukuba. Aba opposition tebaagendayo, baakoma ku mikutu. Yadde ogenda mu ddwaliro Ensambya. Okuleka maama Miriya Matembe yagendayo, Winnie Kiza beeboka. Abasigadde teri baagenda mu ddwaliro okulaba Bobby Kyagulanyi. Katuyagala opposition ebayambe etya nga ggwe kennyini tolinnyangako mu kkooti ya Besigye kulaba nti Besigye ki ekigenda mu maaso. Oyagala opposition ebayambe etya? Bannayuganda tujja twogera ebintu bino ne mulowooza abaana ba Nuupu baasama. Bino ebintu gyebiri. Gwe nno bbaawo wamufunye. Naye waliyo abantu be batta. Bamaama b'abantu, babba b'abantu, bataata b'abantu nga tebamanyiddwako mayitire. So mukyala Lukwago kakkana maama mukyala Lukwago tuula wansi olabe engeri bbaawo gy'ava mu kkomera. Naye todda mu kunenya opposition, todda mu kunenya bantu. Bino ebintu weebiri. Bagamba ekintu ekiba tekinnaba kutuukako tomanya nti gyekiri. Awo Uganda we. Ate mbadde mpita itaninga Katambi akafather Kiibi. Ono y'omu ku bannaddiini ne Ssekakiti abasalawo ne bagamba nti buli ekirimu Abannayuganda bajja kubanga nga bakyogerako. Era bo tebeetiirira nonno babawoninze emirundi naye ayina ate ebirala byayogedde. Kwegamba nze waliwo abantu abamu beneewuunya oba bamanyi nti baliva mu ofiisi ezo oba bamanyi nti no baliva mu ntebe ezo, kubanga bw'otandika okuswazaswaza abantu bose natunuulidde Oweekitiibwa Erias Lukwago yabadde Lord Mayor ebbanga ddene. Omusajja obeera Lord Mayor ebbanga eddene n'otuuka ku egyo emyaka kiba kitegeeza eggwanga oba oligasa ekketafaali ery'amaanyi. Ne bannange nze kitange simulengerangako kisambi so simulengerangako omuntu nga bamukubya akafaananyi yabadde pampa yabadde kiki pampa bamaze pampa bulengera nolinga taatawo eyabazaala of course nkyaba kitabadde kya AI oba baagaseegase bufaananyi naye nolengera kitaawo nobabeera nga bakubya kafaananyi kangerigeri kitaawo nga bamwambazza pampa oba oliro ggwawo. Njagala okusaba mwena bakola ebikolebero ebyo nibonange Bannayuganda babeeranga abasiru nesi basiru babeeranga abasirise naye tebasirika. Abantu tebeerabira, abantu bajjukira. Era sobola kumanya nnyo nti abantu bakwagala naye batuuka ne bakikulaga obanga ofunye obuzibu obanga nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Honorable Joel Ssenyonyi ono nga ye leader of opposition mu parliament talina bigambo biwoomu eri CDF kubanga ebintu byakola teri muntu yenna nga mu butuufu olaba olina senses zonna etaano ng'olaba ebigenda mu maaso ne bikusanyusa. Muhoozi keeps abusing his authority and office. When is he going to be called to order? That's a question that Ugandans out there have. When will he be called to order? Because we are not saying that we cannot be arrested, we in the opposition or anybody anyway. But what does the law say? The law prescribes how an arrest should be conducted and by who, and where people should be taken. Now we hear that Council Erias Lukwago has been taken to police somewhere. We have learned and we are going to follow up. But he was picked up on Monday. Where has he been held since Monday? Because the law gazettes detention places. He should have been taken to police on Monday, not to some kind of basement, and within 48 hours produced in court. But these things don't happen, and we think it is okay. It cannot be okay. Muhoozi abducts and tortures people. He has promised to kill Honorable Kyagulanyi and Dr. Kizza Besigye. He said he killed 22 NUP supporters and he wants to kill others. Muhoozi,
Who the hell do you think you are to break the law in a manner so wanton that for you, you think that the lives of Ugandans are in your hands? I'm going to kill this one. I'm going to abduct this one. And then you follow up on these threats. We are not going to be intimidated and for everyone to shrink when this man is breaking every law in the books. It's not acceptable. And then after he has written all of this garbage that he writes, you see him post and say, me, I'm a descendant of Jesus Christ. As if to insinuate that he is committing all these atrocities in the name of God. So you who are singing praises of this man, what guarantee do you have that tomorrow he will not be pouncing on you? Because he has done that to everybody around him. He has total disregard for the rule of law. And you're there, our generational leader. Advise him to do the right thing. Because you are not safe either. I hope that these people can wake up to these realities. And that's why we are telling this coward Muhoozi, put off our uniform, come down to the political arena. Because you're settling political scores using the office that you occupy. That's not right. If you want a political fight, resign from the army. Start a political party. And then let's go down to the grassroots. That's how politics is done. Not you are annoyed with this political figure and so you decide to use the office you occupy as army commander to go after them, abduct them, torture them. That's what cowards do. Not generals. Real generals. They don't behave that way. It's cowards who do that. So stop being a coward. Ate nno abadde yakamala okwogera bw'ati ebigambo ebyo ne zireeta one NRM propagandist nga agamba nti amuwadde 24 hours abe ng'avuddeyo okwetondera Muhoozi oba kyekyo ajja kusibira mu basement. Ssenyonyi. Ebigambo by'ovumye Gen. Muhoozi n'obiddamu. Nze nkwadde amagezi mu ssaawa 24 weetonde. Bw'ogaana okwetonda onaabiddamu. Katulabe gwe ne CDF ani asinga amaanyi. Awo we tuli nga byonna bigenda mu maaso. Nze nkugambye nti mpola tujja kuba nga tutambula nabyo era tumanyi biggwa bitya bikomenkereza byonna nga bigenda mu maaso. Tubadde tukyali awo ate ebya Ssenga Acid ne Haji Bakaluba byo biranze era nga gye binaggwera naye tetumanyi. Musembere nduba we namuddwa luseera luno lwa bwerere munnange kino sikirabanga tambuza video ya malati singana katonda wange. Ssenga Acid, how are you madamu nanna victim? Kakati nno bw'obanga obadde faani obanga oli diehard wa Ssenga Acid, fukamira ku mavivi gwosabe aka Ssenga Acid kaweddemu dda munnange. Abataaliwo Ssenga Acid ng'agenda asala omugambo awaata omugambo omunene ku Haji Bakaluba. Haji Bakaluba nno kigwa awaatako omugambo. Ono omugagga lukulwa omugagga VVIP mu ggwanga Uganda ayina kye bayita diplomatic passport, ayina obutuuze mu nsi zonna ez'Ebulaaya. Gwali mugambo kino obadde kyasuna ku munne sembera ndukuwe munnange Ssenga Acid muno mwasalira omugambo nagusala kwoli nagusala ku omumwa kuno kugenda tussa bannange munnange ng'avaayo awaata ekigambo ekyaje ekinene nnyo ku Haji Bakaluba. Ssenga Acid munnange yawaata omugambo ogwatuwuniikiriza ffenna abawuliriza. Mukimanyi bulungi nti Ssenga Acid yavaayo n'agamba mbu Haji Bakaluba aganza obwana obuto. Mbu mu bwana obuto mwe muline Koko must be shine. Koko ono muwala wa Mooti mbwera mukyala wa Haji Bakaluba. Mbu n'ebyobugagga byonna Haji Bakaluba byalina mbu simanya mbu abaana abato mbu simanya mbumbu ne tugamba tuwedde ffe abawuliriza. Kakati munnange ebyagwa mu matugwa mukyala wa Haji Bakaluba n'alyoka aswaswana n'agamba Haji n'amugwa mu lulago bino byempulira story ki nga sibitegeera. Haji yakananga kwewozaako munnange abo abaana bakola content munnange sibimanyi. Omukyala omukulu yagaana okukkiriza n'amugamba baako kyokola
twali tuli awo nga Haji Bakaluba bannanga aleese ekipapula ekiwoninga Senga Asidi ng'amugamba vayo weetonde munnange ebintu by'oyogedde byakosezza amaka gange. Olwagwa mu matu ga Senga Asidi yalinga omugenyi ow'edda gwalinda n'amugamba nkufunye mu ngalo zange 5 kompadde reply kati tuzaabike. Sisobola kwetonda, nze nina abanene mu Uganda, nze ndi munene nnyo mbeera Canada, era sigambwako, era tonna kyosobola kunkola, oli muje, oli mujega, nga tuddamu tuwaga. Ye Senga Asidi, ye waffe, ye. Haji Bakaluba ng'agamba okay, ebye ng'abiwummuza. Recently munnange Senga Asidi ng'agenda e Kampala. Munnange Senga Asidi bwe yagenda e Kampala tebaamukwatako yadde ng'avaayo bulungi nnyo ng'addayo e Canada. Nga tuwaga ye waffe nga temukoze temuddamu kwepanka wololo. Kumbe Haji Bakaluba ali ku olugamba atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomera. Twabadde tuli awo olunaku olw'eggulo munnange ekipapula kiiba kuntu byekinene nnyo bwakiti nga kijjudde sitambu za sirabangako internal affairs simanya international criminal court simanya police UPDF NUP New York Police Department Japan Police nga kinoonya omuntu omu Senga Asidi baamugambye tukuwadde eddakiika mbale essaawa 72 ng'oli ku polisi kibuga bakiyita batya ekyo kiri mu Canada otoli kiri eyo mu Canada ne bamugamba kasita weebulankanya n'otalabikako tugenda kutera mu bbaani tugenda kukolako emikolo gye era wetugera saawa eno Senga Asidi gakaba gakomba kati fe abaali bapikaapika Senga Asidi tuli eno twekwese omumwa guno gujja tutuuseeko bannange nze simanya kumanya olugambo luno Senga Asidi namugamba vayo weetonde yagaana. Omuntu gwosaseeko ekigambo abasase b'ekigambo tukimanyi bulungi nnyo bw'osalanga ku muntu ng'akusinga amaanyi ne ssente n'akugamba neesonyiwa mwesonyiwe omuntu akusinga akukubya kyakutte nze sibiriimu saaliwo era Senga Asidi sikumanyi sikulabangako sikumanyi ze sigenda gudiringa na Haji Bakaluba omusajja mugagga alina buli kimu alina diplomatic passport akuba bukubi mu Canada nti oyo bamuleete nze era nga nziramu olwo mundeke era nze okuva nakati omugambo biwulidde era n'onaavuddeyo n'agamba nti munnange omuntu wakusinganga amaanyi n'essente oluusi kirungi bagamba nti okwerinda si buti kakati tetumanyi oba binaakomenkereza biti ebya Senga Asidi omusajja amwesimbyemu ate yalayira wano n'akomba ku pasi n'agamba nti alina omukomya wano eno mu ggwanga Uganda. Bannange twavaayo wano ne tubagamba toddangamu okumanyira omuntu w'essente tebammanyiira. Kkooti enkulu mu Ontario, Canada efulumizza ekiwandiiko kibakuntumye ekikwata Senga Asidi ku nsonga za Haji Bakaluba. Haji Bakaluba yavaayo n'agamba agenda kufa naye alina omussa wansi. Okitegedde ku nsonga yamwogerako yakwata simanyi yayagala abaana simanyi abaana abato simanyi yakola biki n'amuweebula bannange omuwala yaweebula omusajja ow'ekitiibwa ng'oyo ensi yenna gwefukaamirira buli mukazi gwafukaamirira muntu ow'essente gwe n'omuddako n'omuweebula simanyi oyagala likes and follows. Okitegedde bannange yavuddeyo n'amusindikira ekiwandiiko kye bakuntumye essaawa yonna Senga Asidi bagenda kumukwata annyonnyole kaleebule gwe yayogera ku Haji Bakaluba. Twabagamba tumanyiranga omuntu wa ssente mulala byebyo bagenda kumukwata mukwate. Ensonga bwe zityo bwe ziri era nga bwe zitambula ne Fulufiga n'abagambye nti kitokota nga sikisaanikire era naye gye binaggweera simanyi. Bannange ate ani yasamonize Fulufiga? Omusajja bamuyita Benison nze mbadde simumanyi mbu Benison Pulo yasamonize Fulufiga presidential advisor. Ekyo kiggwe ono omusajja waawa tamanyi Fulufiga awulira muwulire oba mbu yamusamonize. Katulinde tulabe ekinaddirira ffe weetuli okulaba naye nze musajja mbadde nkulabula nti olinnye y'amagye oyo omuntu gwowalampa omukyala Fulufiga genero tomusobola ate tolisobola. Kino sikirabanga bannange ono tebamulabudde. Omulabi mulungi omulabi wa NCK TV era nkugamba kimu nti obanga tona subscribinga kekadde subscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde byonna butereeva amawulire tujja kubanga tugakuwera tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde nkugamba bugambe nti tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kiweetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tukikuwa bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo ebitambula olutalo lwa generali muhoozi kalina lugaba ne mukulu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu sigalako.